Ku ntandikwa kwa Ssabbiiti ewedde Abazigu abadde babagalidde ebijambiya obutayimbwa n'ebisse ebirala balumbye ekyalo Wakimese mu tawuni kanso y'e Kyengera mu kiro ne batematema abantu era olunaku lw'eggulo omu ku bantu abaakosebwa yaluguzeemu obulamu. Olunaku lw'eggulo mu mawulire gaffe twakolaze eggulire nga Abazigu era balumbye batuuze b'e Maya ne batematema abantu era bangi bali mu kunyiga biwundu. Bano tebakomyawo balumye n'ebitundu ebirala okuli Nansana, Namungoona sako n'ebitundu ebirala ne batematema abantu nga mu kiseera kino bapookya na biwundu. Olwaliro poliisi evuddeyo neetegeeza nga bw'eriko abavubuka abasoba mu 10 beekutte nga kiteeberezebwa nti bano beebabadde benyigira mu bikolwa bino. Ensangi Kyengera tulina 7 balambirira abaakwatibwa, Nansana 22, Old Kampala 77, Kasangati 9. Enanga agambye nti bano bawukana n'abo abatematema abantu e Masaka nga bano ekigendererwa kyabwe kya byanfuna omuli okunyaga ensimbi ebikozesebwa mu maka n'ebirala era bavubuka bato nnyo. Mu 178 abasinga bavubuka myaka 18 mpaka 24 era bano ekibasikiriza okusinga byanfuna naddala ssente, amasimu, ebyobugagga nga TV, radio, huufa n'ebirala. Mu ngeri poliisi etegeezezza ng'obubbi ku masundiro g'amafuta bwe bweyongedde n'asaba abakulira amasundiro ag'enjawulo okunyweza ebyokwerinda era baliko bye baakutte mu bunyazi buno. So bano kye bakola beerimbikiriza nga ababa bazze okugula amafuta naye nga baba beetegereza asikaali akuuma ekifo ekyo wagyali era ono gwe basookerako okutuusaako obulabe then ne balyoka badda ku bali abalala bapampa attendants wamu n'abakola mu supermarket. Poliisi Mukiibi, BBS Telefayina ageesigika.